okulwanagana era abawerako bakubiddwa emiggo. Mu mbeera eno poliisi etegeezezza nti fayiro ekwata ku byabadde eggulu egguddwawo era okunoonyereza kutandise okuzuula ekituufu ekyaviiriddeko obuzibu. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Lusoke Kituuma bw'abadde ayogerako ne bannamawulire ku kitebe kya poliisi e Naggulu ategeezezza nti okunoonyereza kutandise era nti bwe kinaazuulwa nti abasirikale bakozesezza eryanyi erisukkiridde ku bantu bagenda kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Mwalabanga 6 Desemba waliwo akamyolagana kali eggulu nga Honorable Kyagulanyi oba candidate wanu nga besikana abasirikale baffe mu kye twaligambye nti si bye ebintu ebyali badde ebirungi ebyokulaba. Twalabako n'abantu abamu bakubibwa emigo era nga tuyina okunoonyereza ebyo ebyaliwo so that tulabe kyekyagenda obubi bweba waliwo eyasobya abonerezebwe. Lusoke Kituuma asabye abasirikale abakwasisa amateeka obutakozesa maanyi gateetaagisa ku bannayuganda era ebikolwa ebyabadde eggulu agambye nti byabadde tebyetaagisa. Mu ngeri y'emu Lusoke Kituuma azzeemu okusaba abantu naddala abawagizi b'abeesimbyewo okwewala okusosonkereza abasirikale ti kuba nabo bantu era ebikolwa eby'engeri eno bizze birabwako mu nkuŋŋaana ez'abeesimbyewo okuli banna FDC, NUP n'abalala. Kyetwagala okukubiriza abantu bonna abenyigidde mu kalulu kano mugezeeko nnyo okulaba nti mugoberera ebiragiro ebiba biweereddwa. N'abasirikale baffe tubakubiriza making sure nti ne bw'oba ogenda kukozesa eryanyi, kozesa eryanyi eritasukkiridde kubanga bano abantu betukozesako eryanyi nabo bannayuganda ate n'ekirala then waliwo n'abalala abaagala okukozesa security ensobi so kati bwenga omuna security olina okumanya. Wabula Lusoke Kituuma bw'abuuziddwa ku mmotoka ez'abakuumaddembe ezalabiddwako eggulu nga zikwese nnamba puleeti saako abantu abadde bakaalakaala n'emiggo nga beetimbye obukookolo ku maaso, ensonga eno Lusoke Kituuma agambye nti waakujongerayo eri bakama be bongere okujja ekkenneenya. Mu security sometimes aba security mu operations zaabwe bambala obukookolo. Actually maybe kyenerabire n'okwogera mu Luzungu waliwo olusi kati nga amagye bwe bakozesa ne camouflage bwe baba balenga ambushes. Naye neŋŋamba nti bwebanga abantu bayina okwemulugumya ku bintu bino ebyokukozesa obukookolo naki nja kuba mutumwa wamwe ntwale ebirowoozo byammwe eri abakuumaddembe mu meeting ze tutera okuba nazo nga mwogase n'okukavaringa number plates. Ebyo nga biri bityo bannakibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Kamwenge beebazizza omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti bwabulwa olw'enteekateeka eya Parish Development Model bagambye nti egenda kugoba obwavu mu Uganda. Bino byogeddwa minisita w'ebyobulimi Frank Kajiji tumwebaze bw'abadde ayogera ku nsonga eziruma abantu b'ekyegeegwa mu maaso g'omukulembeze w'eggwanga agenza okunoonya akalulu mu bitundu ebyo. Minisita tumwebaze agambye nti waliwo abaali batandise okunyagula bannayuganda ku nsimbi eza PDM nti wabula okuva omukulembeze w'eggwanga bwe yakangula ku ddoboozi saako okukangavvula ababba ensimbi ezo kaakano ebintu bitambula bulungi. Nensima LC5 way 2 n'aba security bona okureba ngu sente za PDM tizaliibwa ne bazireberera munonga ntukusimira sente z'emyoga haihi biliyoni 2 ebintu bakira kubinsha abakaminisa bagurukara cyakonga nanye ninda kubikushaba yo excellence mu izina ry'abantu tukushaba supporting tugire nasare beds ibiri mpango owisha zeri mu ryo weitu nerya kunu habo kuba demand narisho kushaba omwana gwo kubyara abwe hururu eterombanta ngo kwatwabwire mpango ntukushaba kujya kutebyoma bya factory y'omwani turiyo ntuombeka factory itwabahingi bo mwana munongo korwa mwanje. Mu mbeera y'emu minisita tumwebaze awanjagidde omukulembeze w'eggwanga mu nnamagye yaganyuka Yoweri Kaguta Museveni nti bwabulwa ayongera amagye mu disitulikiti eno ng'agamba nti batawaanyizibwa obubinja bw'abayeekera obuva e Congo ne bubatigomya. Nensima LC5 way 2 n'aba security bona
okureba ngu sente za PDM tizalibwa ne bazireberera munonga. Nzikusimira sente z'emyoga. Ye Jeno Yoweri Kaguta Museveni tibwabulwa mu kwogerako n'abantu b'ekyegeegwa abasabye obutatabiikiriza byabufuzi n'amawanga era abalabudde ku bannabyabufuzi abaagala okutabangula emirembe okuzza eggwanga mu dduka agambye nti bannayuganda ebyo baabikoowa dda. Eryo n'ettafaali y'okubanza obusinge abakumi bakunuya numuhurira ebituura Kongo mumanya gwesi yetene businge numurebe empunje ziri aha ababona bakaruga mu nsi yabo bari aho mu nkambi ebintu byafa abantu bafa ubwire bwabo bwo gukora imirimo bwasisikara bari omushuhuki. Eri n'ettafaari y'okubanza eri NRM eteranje ya Uganda. Tafaari ya kabiri n'entunguka ejima bakamwenye mujumanya mwakwate orupapura kwa maxi. Ate y'omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu avumiridde obulumbaganyi obwamukoleddwako n'abawagizi be bwe yabadde agenze mu bitundu by'eggulu okusaggula akalulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu okwogera bino asinzidde mu lukuŋŋaana bannamawulire lwatuuzizza e Kamwokya mu kibuga Kampala n'ategeeza nti abantu be baakubiddwa n'abalala bazze bakuba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kyokka nti tewaliiwo kikolebwa. Kyagulanyi Ssentamu agambye nti akakiiko k'ebyokulonda tekalina kukoma bukomi ku kuvumirira bikolwa ebyo wabula kateekeddwa okubeerako ne kikakolawo okutaasa eggwanga lino. Kino tekyatandise omulundi guno muzze mulaba abasirikale bakuba muganda waffe amasasi ebusoga yiganga ne bamutta. Ekyo nno tukivumirira abawagizi baffe ne bannaffe be tutambula nabo bafuut soldiers olw'okuuma empisa kuba bino byonna manyi nti amagye ne poliisi babikola babasoomooze munyiige mu bakasukira amayinja bafune ensonga lwaki babakuba amasasi. Mwebale kuuma buntu bulamu na kuuma mulamwa gwe tuliko. Wabula Kyagulanyi agambye nti ebibakolebwako byonna bagezaako kubamalamu maanyi nti naye tebagenda kupondoka kuva ku mulamwa ogw'okunoonya obukulembeze bw'eggwanga lino. Okubagamba nti bino babikola okubakakanya okubamalamu amaanyi babikola tusobole okupowa tusobole okupondooka. Naye nze mbagamba nti bino byonna bye mukoze twandibadde twaggwamu dda amaanyi. Mwaleeta abasirikale ba poliisi ne muleeta abajaati ne muleeta aba UPDF muleesa aba prisons muleesa abayaaya abatukolako ebikolobero naye tuganye okuwanika era tetugenda kuwanika. Mwena bannayuganda abatulaba eyo njagala mumanye nti kati protest vote gye twogerako kino kyetegeeza. Etegeeza discipline, etegeeza goberera amateeka naye etegeeza butawanika butalinyibwa ku mutwe kugenda maaso nga tulwanira. Bakanyama abagenze ku kyalo ekimu mu tawuni kanso y'e Buwama mu disitulikiti y'Empigi okugoba ab'ebibanja ku ttaka bakiguddeko abatuuze beefuulidde okukakkana nga Kanyama omu akubiddwa n'addusibwa mu ddwaliro ng'embeera mbi ddala. Omusasu waffe Patrick Serugo abaddewo. Olutalo olwo lubaddewo nkyaleero mu byalo bibiri okuli ekyekasubikamu ne Majja ebisangibwa mu luka gw'ebbongole mu tawuni kanso y'e Buwama Mpigi. Omusajja akaanira ettaka erisuka mu acres 5 ategeeseko limu lyokka erya Ogwawo bw'agenze ne Bakanyama 6. Omu n'agambibwa okuba omusirikale okuva ku kirebe kya poliisi y'Empigi abadde mu ngoye za bulijjo kyokka ng'alina empingu. Ne balumba abatuuze bannyini bibanja babakwate nti olw'okuba baalemera ku ttaka Ogwawo lyagamba nti lirye nti era alinako n'ekyapa oluvannyuma lw'okuligulira mu bbanka. Abasajja abo batuuse ku kyalo Kasubikamu bakutta omu ku b'ebibanja Godwin Kayiranga ne bamusiba n'empingu ne bamuyingiza mu mmotoka yaabwe ya buyonjo ekyaka kya Toyota Nuwa kyokka mu kumukwata nti akubye enduulu ekyalo ne kikuŋŋaana. Bano ne basimbula mmotoka ne badduka. Kanyama omu bamwerabidde emabega. Kanyama adduse ng'eno abatuuze bamugoba n'addukira ku kyalo ekirinaanyewo eky'Emajja naye kukuma mu nju y'omutuuze omu kyokka abatuuze bamenya oluggi lw'enju ne bamuggyamu ne bamukuba nga bakozesa amayinja n'emiggo. Poliisi y'e Buwama emugyewo ng'alimu akassa katono n'addusibwa mu ddwaliro ery'Eggombe mu Butambala. Abatuuze b'e Kasubikamu abakulembeddwamu eyeesimbyewo ku kifo kya kansala wa tawuni kanso y'e Buwama ku lukiiko lwa disitulikiti y'Empigi Ssempijja Joseph bavumiridde omusajja Ogwawo okukozesa ekifuba okugoba abantu ku ttaka ne basaba ne gavumenti nti amateeka g'ettaka gateekebwe mu nkola.
singa wakiri abakulembeze bakimanyako naye olina nyini ttaka Jabuzi ye nga alamulanga bwalabye ye buli kimu kati ebyo munnange butawanya okukamala obukamazi kuba CBS nze Patrick Seugo. Ssaabasumba w'essaza ekkulu Kampala Kitaffe Poose Mwogerere alagidde bannaddiini mu Ekereziya Katolika okuzzaamu bannayuganda essuubi kubanga nti abasinga lyabaggwamu dda kyagamba nti kyabulabe eri ensi eno. Bino Ssaabasumba byogeredde Nalukolongo mu maka g'Abakateeyamba bw'abadde akulembeddemu okuyimba mmisa ababiikira 5 ab'ekibiina eky'Omusamaliya omulungi kwe bakubidde ebirayiro okuweereza Omukama ng'ebirayiro ebyo bakubye eby'olubeerera. Mumaliridde okuweereza abanaku n'abateesobola nga temwerekeddeyo kantu musobole okubalaga ekisa n'okwagala kwa Katonda. Muli mikutu gya kisa kya Katonda mu nsi eno. Ensi eno nga mugimanyi erimu ennyonta y'okwagala n'ekisa okuva mu bantu. Mu nsi erabika nyeweddemu essuubi era abantu abamu banyiivu weewuunya oli bwakusooza tulowooza nti asooza ggwe waliwe ensi emunyiizizza kubanga ebintu birabika kutabuse. Mutuwe essuubi, mutuwe okwagala, mukulage omukwano, mukulage Katonda. Mu mbeera y'emu omwepisikoopi Ssemwogerere awanjagidde bannaddiini okusabira eggwanga lino naddala nga lyolekedde akalulu ka bonna ak'omwaka 2026. Ababiikira abakubye ebirayiro kubaddeko Sister Maria Anastasia Katushabe, Maria Josephine Mbabazi, Maria Caroline Namisango, Maria Brenda Nachanga ne Maria Dafoloza Tusiime era nga bakubye ebirayiro byabwe okuweereza Omukama. Nze Sister Maria Brenda Nachanga mu mikono gyo nyabunankulu ne mu maaso go Kitange Ssaabasumba ne mugaba Sister bannange ne mugekezya Katonda akunwanyidde wano ndagaanya Katonda okuba omutukuvu omwavu era omuwulize nga biragiddwa mu mateeka g'ekibiina ky'abasisita ab'Omusamaliya omulungi. Obweyamo buno bwa bulamu bwange bwonna. Amiina. Mu kitambiro kya mmisa kino era mubaddemu ne Sister Maria Cecilia Namujuzi okujaguza okuweza emyaka 25 ng'aweereza Katonda.